Omulungi yekomenda kwanda Rose Media yenkwaniza olunakola nekobaza emirimu gyonna gy'otosaka engalo nkwana subscribe nga toyanza tata nabo bamusubscribe nga teekawo notification bell lwetekawo video nzirabe mu budde olwaleero nkuleetedde eggulu ery'omwana mulenzi owa Pr.Kayanja Robert Kayanja Jr. bambi nga yanjula mwana munne omuzungu tubayozaayoza nnyo nenkuleeta n'ensonga lwaki Umar Kakande akyali mukomera nga Godfather bw'abirambika n'engeri gye bamukwatamu naye nno ne Umar Kakande alina obubaka eri Godfather kankutere video zino berengo ziraba mbudde mukama obulungi akunkumire beera bulungi mukwano bye. I'm so proud of you. When Robert left All Roberts University, I was excited because I had heard of the people and the legacy that All Roberts University had. And I said to him, Robert, you're going to the University of Mike Maddock, you're going to the University of Joel Austin. I can't believe that God has favored us this much and you have gone in at the proper academic requirement. Little did I know that at All Roberts University, we would not get just degrees, we would get the gift of Malina. Malina, we are so blessed to have you. Group you, we Godfather, ne group you. Chonna kimupanga. Tosobola kunkola wadde, even a single inch. Sibeerangako muyeekera. Sirowoozangako kubeera muyeekera. Sisuubira mbu nina n'obusobozi obubeera omuyeekera. Obusobozi ndowooza sibulina. Naye ate nina obusobozi obubeera pulezidenti w'eggwanga lino because nakola senior 6. Sibwe kiri? Obusobozi obusakirako. Ekyokubiri abantu banjagala. Ekyokusatu ndi Munnayuganda. I can be a president of this country. Naye ekyokubeera omuyeekera sibulina busobozi sibeerangako ate sikirowoozangako. So, Godfather, you can plan anything. Musobola okukola kyonna kye mwagadde. But I'm here today. Time will tell. Simanya Umar Kakande mufere. Yangamba yankubira essimu. Nangamba bwe bamusiba nja kukiraba. Ne mugamba musajja agenda kusiba. Agale yenga yekwasa muze njagala omusiba. Ne mugamba ajja kusiba. Bw'otegendereza ddamu okole videos naddamu n'azikola. Nangamba bwe bamusiba ngena mutegeera. Nambulya ebitiibwa bingi nnyo nampereza ebifaananyi bingi nnyo. Nenkuuta Seeka Kigozi akadingiddi kuba Seeka Kigozi teyali mbya musiba. Ne mukuuta akadingiddi. Oyo musiru ne bamukwata basimanya Kakande sie mwaye ne mutwala ne mukomyawo ne muwa wakiso ku police ne bamuteekaawo ng'ekimukwasa kupinga mukaseeka bintu ayina ebintu yali amusaba oba ssente oba biki ng'amutiisatiisa nga bw'atiisatiisa bakadama ayingira naye mu programu n'andika okupika ssente ng'ayagala akufuula lusuku bw'ogaana nga akutiisatiisa okutimbayo ebifaananyi bye yakuggyako nga yeefudde oba akwambulula oba biki oba amaloboozi mukaseeka bwe yagaana n'apostinga audios ze tali bye byali bimusibya kalate gyavaaga mbu simanya bamukwatira buyeekera simanya ye ne bakadaama baga kujja ateekamu kadaama bakadaama bamulwanirire kumbe bakadaama bamukowada ababbi okubula okubamalawo talinayo yadde omuntu gwagamba nti oyo yali azzeko mu maaso gange ne muwaayo yadde entontogolo ya muwogo wabula olumuwa ssente addamu kukunyega olumuwa ssente addamu kukunyera addamu kukwata addamu kukola ki omanya abo abaana babeeranga kumpi neyiga babeeranga ne bakolanga ku biprogramu simanya kalondoozi abalondolanga nabbi omukazi we yagenda mu ssabo abalondolanga abenzi ne bateeka kamera mu nju y'omuntu naye ng'era ku buliri wokka omuntu oli waalaze ne weebuuza bategedde batya nti ono agenda kwebakirako ono ku buliri bategedde batya nti era agenda mwebakirako ku ntebe kali bye babaazannyanga ebyo ekiferefere kale okubeera neyiga baayiga obufere bungi
baba abeeranga neyiga wano kamali gundi yiga yasookera wano kamali mali wano nga yeyita nkokote gwa mbololo we yava n'agizuula nti Kampala amasabo tegakola n'agenda akola church wali n'abakubiranga awo kali bana abaana bamuli kumpi bamuyigako science afumba abantu nga mungi kali baferero omwo bamala okufera nga akutiisa babantu bampereza no message yatugambye ajja tusindikira simanya ebintu simanya mwe tumwesonyiwe ajja tusindikira bino simanya biki bisindikire nze kati nze ngotandika kuntiisa the God Father ngontiisa spiritually ngoli wano ku media abantu b'oku media bonna abasinga bafere bonna benda bakuno bonna nabakebera abasinga obungi ate kati yoyisimanya Umar Gasiya sinza nafuna budde bumukebera. People were blaming Hajo kubanga lwaki tasibiza mukazi we lwaki asibye ono omwami ono mukazi ng'avuddeyo okwogera byonna bye yayogera bamuyita omulundi ogutali gumu omulundi egitali ebiri ne bamuyita batuule boogere. Cause why were they calling them? It's not that bali wrong nti Shay yali akoze omukazi byonna bye yali agambye oba nti Shay yali n'empisa embi, but because reputation jazimbidde ebbanga eri at stake and because of somebody's mistake. A mistake eyandibadde tejjana mu media gye banditudde ne boogerako. So they call this guy emirundi n'emirundi, but kyokka ekyo nkyo yabadde akeeringako about it was kuwaba TikTok amawulire n'eki kye baagala okuwulira. Omusajja ono atwala abantu bangi e Mecca. Akoze hijja si mulundi gumu sebiri. People feed on him. Like afuna abantu na reaching out ku basiramu abasinga emizikiti gimwesiga ayina kulinnya atambuze dini busiramu. But because Umar onswaza n'okunswaza oli musajja musiramu ebintu ebimusinga mmanya nti ate tulina obyesigaliza. Like if they are about religion stuff ngomanyi zigenda ku destroying a repetition y'obusiramu somehow somewhere bagamba omulyambwa abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. So if Shay did a mistake, you as a fellow Muslim wandibadde odde emabbali n'omutuuza ye ne mukyala ye n'omugamba nti omukyala yangambye kino na kino Shay ki ekiriwo, naye gwe wali ofa ku popularity na kuwaba ba TikTok amawulire gatambula. You should have given them time n'ogenda ne mu 174 messages nga za bivumo kunvuma. Buli anvumye musonyiye, buli anvumye yenna musonyiye era nsaba Allah wekitiibwa amuwa obulungi, nsaba Allah wekitiibwa alongoosa olulimi lwe, nsaba Allah essimu ye gye yakutte ne data gwe yakozesezza nga abiwandiika ebigambo ebyo nga abiwandiika kunvuma, wallahi musonyiye era nsaba Allah buli yanvumye amuwe ebirungi, amusonyiwe amazambi, amuwe baraka, amugaggawaze, amwongere tawfiiki.